nina ebintu byenjagala obuuza eggwanga lino. Omukyalo yatugamba ogwasokedde abantu bano mu amatonde omusajja akozesa omwana wange ne bw'omulingizaawo bwoti n'abaana ekola ki tugamba no kisusse abaana begenda kulabika tuvaawo bagamba omusajja simanyi kooti ate simanyi omusajja tulina enkumbi netubuuza bwe mutaasa omwana aba avaako embuzi walina okubaawo omusaayi mutaasa okuba na sooka eriko musaayi gwe bakwatira mwana mu katanda kaddeeka ey'enkumbi mwagijjawa kati omugaa nti omutwe gwa gundi gweka twagusanze sisemulamu bulungi gwa Andrew twamukutte off guard ng'ali agenda egyo stede gyali okitegeera mu rehab kubanga nze mu bulamu nina kintu kye bayita amanyi abantu balowooza okusoma kyekisinga okusoma kyetaaga amagezi amazaale n'omukisa bitambula bimeka gojja kusoma tolina amagezi amazaale tolina mukisa ogenda sigala nga bw'oli tosobola kweyongerako kituufu ate obukya ku makyanga olinamu omutima omubi era osobola kweyongera nga bw'oli nze n'ekintu kye mbagamba manyi kati ate music yayonoonese oli bwakeera ku makyanga endongo emuweddeko takyalina ndongo producer takyasobola kuba ndongo enyumira abantu atandika kenzo oyo mubi batya famire ya muwala famire y'omuwala bwabagamba nti famire y'omuwala yabanene ne batya abantu ne bagamba katugiveemu kuba omanyi lwaki bagivaamu singa tewagivaamu singa Don Nassar ali bweru Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Omulabi waffe omulungi owa Blaze Media tukwebaza okubeera nga otwekuumiddeko buli mboozi gye tuleeta n'olaba. Okola kya bbeeyi nnyo, okola ky'amaanyi okubeera nga ate otukumira ku ntikko. Azze n'omusajja wa Kabaka mu Namitiyana ate nga y'omu ku management ya David Lutalo abaakoze show ndowooza show ya actually ndowooza tugibalire mu show ezimu ku zisinze okukuba omwaka guno ku Serena Hotel. Duncan nibadde nsaba obuuze ku batulaba. Abatulaba ku Blaze Media mbabuuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mukoze kyakabi mwe tugoberera nabagamba wano mbeeranga wono muganda wange tuba tulina onyumyamu ebigambo sebo nze ndi kuba promotinga nnyimba ndaba wasukka nnyo okubeera nga David Lutalo omuyirawo omubiri nendowooza nti oba oli awo wayingirira ddala kuki ku kakiiko akakwasaganyiza ddala akakiiko siriiko naye nga bontuma ntuusa obubaka ate nga ndiyo byeweetaaza okubanga waliwo kyoyagala okuteesa oba okuwolera kituuka baso mukwano gwange manyi bayita mukwano gwe muntu abeera awo nga buli kaseera osobola wabaawo ekiganya somuga wayi kino kiganyemu lonabire wabbe tebankubamu awo ne bajjako essimu yange biki buli lunaku yankubiranga emirundi ng'esatu oliota buladi kati kyekiriwo oba oli awo kyokka nga alina stress y'ekivulu nesabo nga kkubira kozi ababbi bakkuba nga ndowooza tubulayo wiiki ng'emu oyingira mu sho naye nga buli banyona ku bbiri alina okuwayo ekyabiri banyona ku bbiri aba alina okuwayo ekyabiri olabe engeri gy'oyitamu amanyi obulamu bwawe buli expensive yamanyi mbwe ekitono ennyo olunaku nkozesa emitwalo nga 2 kati naye bambi ensonga ziba zitambula bulungi naye nga tujja beebaza mwena abajja mu show zatambula bulungi mukama mulungi wadde abamu bano ab'omutima omubi aboogere bitakwatagana abajjonkezi bajja ne bagamba show ziganye naye nga kuolwo show zaali za mirundi 2 naye bagamba Lutalo yaganye nembuuza ey'okubiri yakola etya bwemuleeta eno nga muleeta n'eno okitegeera nja kwebaza abantu b'eruwero twafuna omutwalo gumu n'ekitundu mukono ntufuna abantu 85 mukama mulungi ne Masaka kale Masaka yaganyemu twafunye 38 13 batokoze ebweru nkuba wagirabye yasiibye etonye gundi Masaka ukyotera wagwani naye tufunayo abantu 4,000 so shobwezo zatambudde mukama mulungi zatambudde bulungi ate wabanga mwafunye 3 ng'enkuba yatonye amakulu muba mukoze kubanga waliwo show eyaganye ya Tipo eyembalala ini awo oli awo waliwo eyagana ng'omusana gwaka
waliwo yagaana ng'omusana gwaka kugira kuti yogerako abantu ne bagamba sya tugenda wanaye kyolina kyekiri nze omanyi ndi muwagizi wa music industry ate njagala nnyo music nze bukyangamba Kampala Mityana nkola mu ndongo ndya mu ndongo ntegeka endongo so nze kinoma nnyo nga ndaba omuyimbi nga ndaba mwatugulira magala eddiba olwo abagezaako bitemenako ettaka naye mukama yasinga okumanya manyi waliwo akantu akabeera ku TikTok akagamba mukama yasalawo mutonzi yasalawo so naffe tugamba buli kimu ekiriwo ensi eno mutonzi yasalawo omenze njanyo siri musiramu nenjanya eddiini y'obusiraamu nti buli ekijja baga tewali mukama tagira kibi ate buli ekijja obusiraamu bugamba nti mashallah oba katonda yakoze ki yasaze so byonna byolaba bitambula mu nsi nga bigenda mukama yabasazeewo naye tujja sigala nga tutambula show eyo yaliwo nga 8 November shondo zayingira mu byafaayo ebya Serena show eyo gonga gwe eyaliwo kwa nakulanga oli mu kafubo okuvira ddala emisana ne kawungeeza abantu bayingirira paka kiro show ngewedde show eyo gwe mu kutematema mu katono nnyo yakutambulira etya oba wagiraba otya tokijoyinza okubira omuntu kabanga kayiseewo ne tulemejjire kaate mabega tubenga abatagiraba then ate tugende ku nsonga eziriwo kati show ya Serena entambula yaayo waggulu tewaliyo bantu waggulu abantu tebaliwo ne wansi yajjula nti wansi mu kujjula naye Serena eyo bw'oba onaagibala osinga gibalira ku mmeeza nti omutegesi bw'atunda emmeeza 85 ku miliyoni 33 ziba sene nyingi emmeeza 85 ku miliyoni 33 sene ziba nyingi ate era wansi awo bw'ofunawo abantu 15,000 era nakyo kiba kigatta so muntema atema ennyango tewali bwe yafunira loosi yakubanga emmeeza ezo zaali nfuutiike nnyo ne stage ne batuuka ogisalako ekyali kiwedde ne bakisalako ate sayidi eri ewatatera beera wali screen ezisemba ku sayidi ya dio singa oba otunudde mu stage board nga waliwo ewatera obeera awakalu ng'oluusi space ebeeramu mmeeza ng'emu baba bali ku ya Tonix balaba nga wonna wajjudde emmeeza kumukumu ndowooza ekyo ate kati nga mwera abategesi ba show eyo ndowooza bwe bumu ku bujulizi bw'oyinza otuwa ampozi koko oyinza okwongerayo era ku show eyo ku bye walabye ebyaliwo byenalaba performance yali nnungi nali ndudde okulaba ku Kenzo ne ku stage nagenda okulaba Musuuza Leema ayimba Musuuza ali mu aspesa azinamu amuwadde respect eyo yimirire ngendo okulaba ne Leema agamba Tata Amalu storage omugolo omuleseewa tegamba bingi ebyakola show twalimu nga tuli masanyu twali happy ffe omanyi ekyenjawulo kya VIP nti obeera mu VIP ng'oli happy twalimu nga tuli happy nga David Tayo n'atuyimbira ennyimba n'atuyimbira n'akayimba kakafeero kaali kakabi walumba ezaaya so twanyumirwa endongo nti buli muntu twali yayimbira ku CD olaba ne Gloria Bogi bamukakayimbire ku live naye yagezaako leero live ye nagiwulira ng'atuulamu bulungi yafulaatinga naye si ekikulu okusinziira ku Gloria Bogi waffe gwe tumanyi nabutya bwayimba banjawapa neŋŋamba ajja kuyimba mpola mpola kwata mpola mpaka bw'okimaliriza ajja kuyimba Gloria naye nga gwe kyobumanyi show ali nnungi abantu bayimba live band Hilda najjawo n'atukuba endongo yali enzibu Kenzo n'awanisa abantu emikono waggulu neŋŋamba Musuuza tatuuza ku Serena ate oba omwaka guno wani mugenda n'atuuzayo ku Serena yakuba endongo abantu ne banyumirwa nnyo naye ndowooza engeri gye yasala nadda ku Kololo ayinza okuba nga kiyinza oba ekizibu nnyo okudda ku Serena kubanga abantu beera ne wakigezaako bugeza n'akiwanika Kololo Bay era still bajja babasobola okujja Kololo atuyimbiramu wali akafa akawa VIP wali Kololo netusobola okuba nga tunyumirwamu ensonga eyo ndowooza tugiwunzike mpoziko ng'olina akataleke kakuyiyo naye we kaba tekaliiwo ensonga eyo bwetyo bw'ebanga yaggwa simanyi oba awards zino ezakabeerawo olina kyoyinza ozogerako awards za people mayinza Blaze sijja kulima kyali wano nava ku awards za wano nti awards za wano zaagwa okuva twava ku awards bayita Pam Award paamu zaali za ku musingi ddala ezo zaagabira
ba Samisa Semakula zisigo nsimira ngeronda award nawe nokkiriza nti kitufu nabadde agwana ki abadde agwana award ngate teronda nti gundi alina mu ssente ajasobola okugula emmeeza nga teronda nti gundi asobola tuwayo ku ssente ne tumuwa award nebyokubakuba amasimu ebyo nze nalaba competition ebiseera nalina akaje Kampala na competition ya Misa Semakula ne Chameleone omuyimbi asinze omwaka nga competition za ddala ngera awadi ziri nga lwe zinaabayo abantu beetegeka wiki ngamba nga oyita mu bantu aga Chameleone atwala Misa atwala Chameleone abantu bazeetabiramu ddala mayinja atwala ani agula ensi tuba tugitunda ng'owulira ddala oluyimba otutta awadi lwerwo naye awadi z'ennaku zino wozitunuulira zirimu ebirumira bingi zibulamu nnyo nti oli asobola n'okuleka kangereze ku Kenzo asobola okuleka Kenzo oba Saha ng'alina oluyimba olulungi oba n'aluwa mukwano gwe onfuna n'aleka oluyimba olulungi n'aleka abantu kyebadde basuubira nti Breeze ono yantute ekyomwamawulire w'omwaka naga gundi yaba kitwala so n'osanga kategori ng'olayimba band naye nga mutadde mulaga n'osanga omuntu gwadde upcoming of the year nga tekimusaana nga ffe tumumutegedde ayimbidde emyaka munamule w'omwaka gwe balonze olwokuba kyaliwa bayisizaawo ebintu byabwe so awadi kyeyinza okugamba nze awadi nazivaako nze sikyatwala budde nti ndaba awadi oba mpuliriza awadi oba ngenda mu awadi okusoboka so sijja ziwa nnyo budde bwenzitunuulira kuba bwenziwa obudde nyinza ozikubamu ebituli bingi ate bananyini baazo ne banyiiga kuba bw'otunuulira buli omu yatte artist of the year n'otunuulira oluyimba lw'omwaka buli kimu kyogeza kubamu olaba nga tekivaayo okitegeera so awaadi z'ennaku zino kyenyinza okugamba abategesi ba awaadi omanya awaadi ezo zaali bayite bawadde baproducer bayite babataddemu yamanda oza producer ne bagirawo myamu n'omuvubuka muyita baseball omanyi akubira kujja live n'agamba tebataddeemu nendooza ne batuuka ne bawuliramu ensonyi nawadde nalabye nga ntono nnyo nnyo bazibadde nga mmeka teziwera yadde asatu teziwera lwa nsonga nti nabo bennyini saawa zino bakyaki bakola abantu bakijjamu amaanyi okimanyi nti awaadi zabaddeyo naye nga omuntu mubuuza omugamba wali awaadi atamanyi nze nabona mawulire nabadde nabo wano nimbaga temugenze mwana ezaaki nimbagamba zaali okitegeera so naye nga awaadi ezaddala zibaawo katugeze nga zino ez'Nigeria nti high people sorry baziyita Afrima izendo za high people wa 4 kati Afrima weeri aleeta ebbugumo nti nawane e Uganda netumumanya wadde tuli eno eri mu West Africa yonna okutandikira Nigeria n'abaliranyewo bonna ne bakola ki ne bamanya n'ensi yonna wadde nga eno tuyate mu Africa ne wano ne Mama Awards zali wano e Rwanda wano nga buli omu azoogerako buli omu akola ki naye saategedde nedda abantu awaadi zano bazivaamu n'abayimbi bazivaako ati pasa gamba bagenza okuŋŋamba nze nga sibiremu nga ndina akabawa ndiku era bamukubidde nti bwe bamukubira kwe kujja ne ku Serena yabadde mu nkudi eyo kabawa bamukubidde n'afubutuka najja nagironaga era nzirayo mu nkudi kati so bwe njogeramu ŋŋamba nti awaadi balina okutereezaamu awaadi ne zitambula nga awaadi basooke batundule wansi babuuze omusajja yakola paamu awaadi wakikola otya wakiruka otya kyekibulamu muno tukoze tutya kijja bangwire kirungi balina basponsa abasajja nga ba John Ssegawa bano tebalina busobozi butulaba Mariam Ndagire bani abo abantu abo balina art oba abalowooza ennyo ku nsonga eyo ne bakutuula ne badesigning ekintu ekyo ne kiddayo ku nnono eri eyasooka ba John Ssegawa kayinza okuba nti bakuze mu myaka ka John Ssegawa ebiseera ebisinga alowooleza mu kulima kulunda era gwe singa omukubira nnyo John Ssegawa nomuza Brad oliwa ajja kugamba ndi mubende eno mu nnimiro ali mu faamu omusajja yatandika okulima omugamba nkuzza mu bino oba oleesa obuzibu Ssegawa ateganya ebintu by'okulima enkumbi era bw'omutunuulira ennyo n'ebintu by'esooka takyabisobola abeera nnyo mu nnimiro akuze n'okukula John Ssegawa si oli luli gwe wagambanga nti Mr Kampala kati oyinza omuyita omuzeeyi w'e Kampala kati Mariam Ndagire obudde obusinga bamanya nnyo mu firimu jjukira alina akademi ya firimu
mizannyo ninga yali amanyi music nnyo. Yanze mukyala ayimba nentula wansi nempuliriza. Toyinza kunzija nga Mariam ayimba n'okuwuliriza music. So tebakyasobola mukyomanya. Kati ate abo tetuyinza bakkiriza bategeerere. Mweke nnyini nga mina social media zammwe muga nti zaakabi. Mwe mulina okutaganjula. Ne muga tukoze tutya ezaffe okubeera ng'eze Nigeria. Okitegeera. Oba ne mutaganya muga tukoze tutya awaadi zaffe zirinyisaamu ku mutindo ne zisukka wano we ziri. So awaadi just bananyini baazo beetaaga kunoonyereza okw'amaanyi. Ne bongera ku kye balina bakola research amala bongereze ku kye balina osobola okuba nga batambuza ekintu bulungi. kinyumira abantu walimina kikuba mu bituli bintu byogenda wali eri ne babajja bubazzi buntu bwabwe ne babeeta mu tukuli kwa awaadi wabula bateekemu ebirungo ebinasikiriza omuyimbi ennyini ogamba basibeera mu awaadi ezo mba nsudde nga naawe Nigeria bagamba tunoona awaadi ziri Kampala ng'ebbugumu libeera mu nga ne baba ku kitimba nga kangeze Adamani agiwangudde ng'agitimba n'agamba nze ngiina kati bo batuule wansi beebuuze ki ekibulamu awaadi zaffe zakomye ku Serena tezasuuse sene makire tezatuuse omanyi kyengamba okoma ku Serena nti bwe zawadde bwezzi ku Serena tezazzeemu kwogera abantu bonna ndowooza ffe tuzzemu ozoogerako tezabuuse Serena na buli yagikutte nagirabye nga kubaza agikutte naye nga agikutte ng'omuggo nga toyinza kumanya nti awaadi okieka kyengamba nti omuntu oli yakwatanga awaadi kati kangaze nga misaaki ng'akwata awaadi nemala wiki namba nga mujja mulapa amawadi ngekupapaaza awo ngira mubeera muno mugamba nti omusajja wangudde awaadi nga mesa kyawangula awaadi yo baka miliyoni media zonna wiki namba nebeera ku ekyo naye wano bwe zavudde ku Serena bwezibe pa fe tuzzeemu kyogerako paka ne ku radio sinabiwulirako ne ku social media tebiriiko n'abaziwangudde simanyi oba bamaze ozikola ne baziteeka mu jaketi ne batambula nazo oba bamaze oyinza nosanga oli bwe yagiwangudde yagisudde bweyanyweredde bbiya nga ne muserena era abeera Serena we bateekuba basanzemu awaadi ng'abantu baziresa mukwera kasasiro okulongoosa Serena ng'abantu basanzemu za awaadi ziri omwo lwansonga talina nsonga bakyagitwala tekyalina makulu gali nti Blaise lwakwandigi wali okyali mu kyalo muzipama awaadi wali okyali mu kyalo naye nakayingira muno naye nga zipama awaadi nzijjukira bulungi nze nalinga Mityana naye ng'olunaku lwa Pama Awaadi nve Mityana nzije Kampala nojja ne basoma lisiti y'abantu bebanominatinze n'obulya nga yeeyo waliwo gye basoma n'obulya nga Bebe Cool Bobi Wine Mr. Sebakula Round Mayinja nta oya ddala kyekyo omuzigo gwegwo naye kati basoma awaadi n'abali mu katebe ne batakuba ngalo abadde akutte eccupa ya bbiya n'asigala ku ccupa ya bbiya abadde aluma ekifi ky'enkoko takisazaamu asigala akyakiruma lwaki abagaba awaadi munoonyereze biki ebibula mu awaadi munoonyereze mumanye mukoze tutya awaadi okufuukeza ettutumu bazongereko value omuntu eddala aziwe ekitiibwa nti ddala awaadi omuntu abeera awo nga mulanga awaadi nga za Desemba muziranga mu gwa 7 nga buli muntu akyamuukirira nga yeesunga naye nga toli wano eno nekino ekyawaadi nga tuyinza okuba tukyogerako wano naye nga teri yakiwulidde ffe tuli mu bagamba nti waliwo eyabaddeyo awaadi itayo abagenyi abakulu aba vibe banasigala nga boogerako okitegeera naye nze ne performance saagitegedde yabadde eri awo titegeerekeka n'abagaba awaadi bennyini abedda bali awo balinga awaadi zabadde nafu nnyo awaadi zano season zo nafu nnyo era ngamba kyali wange addako teeka high school high school naye yamala ennaku ezo yamala naye nazo era mu bbanga zaaliwo ndooza myezi nga egiyise mabegako awo nzijukira high school zaggwa kuba mwaka guno guggwako zaggwa mu guno mwaka zaaliwo muzino nze nombademu zaggwa zairuddawa nalimu nze banominatinga emboozi mukati yalimu naye tetuzimanyi kati ki ekibulamu bwe ziba zaaliwo nga yetwazimanya ate nga events erabeka tenawa kubeerawo naye nga zo zaaliwo kuba zaaliwaawo manya munonde nzijjukira kakuyega abadde wa mwezi nga guno event era kayitannabaawo event eyinza oba yitannabaawo naye bwe batannabaawo akola amaanyi mangi nnyo okubanga ebeerawo kubanga
bemanze ndi banominating nga simanyi embozi mukati nga mwine nga nayo temanyi kitegeeza zibulamu so ngamba abateeka award twongeremu ebirungo Okay, ensonga ya award awe tugividdeko mu bufu bwa entertainment bwennyini wali ensonga ya Daddy Andre atwali ku comedy store awo ng'alinga asaagirira naye ng'ate ategeeza byayogera n'ayisaamu awo ayogedde ku Eddie Kenzo ayogedde ku docket Eddie Kenzo gy'akiikirira ewa president oba eya senior presidential advisor on creatives ye ng'agamba mbu creatives mbu tekitegeeza entertainment byannema otegera byannyonnyola kuba nagezaako mubuuza ebibuuzo nga kimu bibiri nga ye alaga mbu okumanya kwe kuli waggulu ensonga eyo simanyi Daddy Andre abuzaabuza tosobola manyi oba anywedde oba tanywedde bwenzijukira simanyi bwe mba seerabidde bamutwalako mu rehab era ebiseera ebyo byagenda mu rehab nina Rose ali akozesa nnyo ebiragalalagala kati bwe yalaba ekyagwa ku Andre n'agamba nvudde ku biragalalagala n'atandikirawo okusaba nina Rose nina Rose takyabikozesa yagamba sigenda genda mu rehab nga muganda wange mbivuddeko nvudde ku biki ku biragalalagala kati oluusi bw'aba ayogera ebintu nyinza obitabitwala nnyo serious ayinza okuba nga kazzeemu banga bayimbi si creatives ningamba creatives niwe yandibadde muzanyi wa firimu nga gwe bakwasiza docket ya creatives asookiikiriramu abayimbi n'abazanyi ba firimu n'abazanyi ba katemba bonna kubanga be bayiiya ye naye nga byannyonnyola saabitegeera tugenda tujja e Kampala nga tetulimye bijja kati Daddy Andre obuzibu alina byajja e Kampala tealima bijja era agenda kuddayo okukyoba kalima ebijja afune ku mikisa gyegimusumbuwa nti Daddy Andre w'ennaku zino si Daddy Andre w'omwaka oguli oguwedde nagiri nti luli alina ennyimba nga n'emirimu akola ki alina Daddy Andre y'omu awali ku federation kituufu nnyo era y'omu kubagambanga nti musuuza gwe tukwasiza ekintu kino yakisobola kati ate essaawa zino bw'ojja n'ogamba nti musuuza kye twamukosa tekisobola kitegeeza gwe kenyini olina ekyamu ku mutwe lwansonga ndife twatwala wansi mu mboozi mukati ntibagamba nti nno abantu we muli muyinza obutafunawo ki abo bannyininyini Daddy Andre ne batugamba abo tebatwagaliza onfuna ate ekyokubiri nawulira nnyo ayogera nnyo ebintu by'obutasoma ekintu kya Kenzo ekyobutasoma tebakifuula nnyo nsonga si kyamakulu nabo bennyini nti singa mu kusoma kwa Kenzo oba teyasoma yali tatuuza Daddy Andre yasoma ku federation kumala myaka emeka kumala myaka ebiri Andre yasoma kati Kenzo omujjako enkofiira nti omuntu bw'aba teyasoma asobola otuuza yasoma kumala emyaka ebiri alina kyamugamba omusajja omujjangako omuwanga respect era nze saawa nnyo ba Daddy Andre bano okukulembeza nnyo kintu Kenzo kisobola Kenzo ate yasoma ki okusoma kuyambako naye n'amagezi amazaale gakola ki kwegobera n'emikisa gigye nga nti bulime ebijja kati Daddy Andre ono ebigambo byonna byayogedde bonna biwuliriza nategeddemu ebintu bibiri alina omutima omubi alina effutwa n'obutayagaliza nze Brian Wise olaba we tuli wano nze ne bakene banga nti bakuwadde omulimu kangizoba mu gavumenti saakuddayo ne mbaga nti kyewadde Brian Wise ndala tekimusaana kuba nze simanyi agaba mirimu asinziira ku kyokugaba emirimu tekimusaana osanga oli agabye okusinziira ku Kenzo entertainment agikoze atya agikoledde ki agikiikiridde kyenkana ki Uganda era yeetaaga agitadde luddawa newajja ne bakubuuza gwe Daddy Andre okoze eki tukuweemu nga zero nga kyokoze kola kitanda mu studio okitegeera kyengamba ne babuuza Daddy Andre mu byokoze byonna kale endongo z'abantu ozikubye naye bw'omaze ozikuba otyo bali bakunominate nze nga producer asinga Nigeria sikirabangako naye nga Kenzo yakola oluyimba ne banominatinga Stein mu Grammy ng'akoze oluyimba lwe ne Mati B olwo kitegeeza nti yakwata producer gwe yakola naye oluyimba ne bamunominatinga nga best producer kimanyi mu music ne music olina kuba era nawo muba mu creative siwe kiri nti gotwala wansi nogaa nti video baginkolebwe bati banteremu buno
Chega kati omuganda omutoka gwa gundi gwe katwagusanze simulamu bulungi gwa Andrew twamukutte off guard ngari alagenda ejo stade jali ochegera mu rehab kubanga nze mbulamu nina kintu kyebayita amanyi abantu balowooza okusoma kyekisinga okusoma kyetaaga amagezi amazaale n'omukisa bitambula bimeka gojja kusoma tolina amagezi amazaale tolina mukisa ogenda sigala nga bw'oli tosobola kweyongerako kituufu ate obukya ku makyanga olinamu omutima omubi era osobola kweyongera nga bw'oli nze n'ekintu kyembagamba manyi kati ate music yayonoonese oli bwakeera ku makyanga endongo emuweddeko takyalina ndongo producer takyasobola kuba ndongo enyumira abantu ng'atandika kenzo oyo mubi kenzo mubi nnyo kuba kenzo lyafuuka ddaala eri abo abaagala okukola ki okweripa nti bw'amala ogamba kenzo mubi nnyo kenzo yatukozesa ensobi natwala mu federation kyokka bagezao tugala tukube Kyagulanyi nze ndi wa Kyagulanyi nga lwe ffe tugamba nti omusajja akomyewo waka teri musamize alokoka era ko obusamize kakola ki kati ojja kulaba gwendako mubanga tojja kulaba antu agamba nze kati ngenze ku kitebe twanirize kumbe tuli mukwaniriza omuntu yako nabadde anoonya ebibye onfuna so bano abaana bakituula nti oyogera bwotyo kiraga nti Andre bino abyogera lwakuba nti nalina kyabala eri ku kitebe kya Nuupu saazi talina ndongo studio eri kyakola ate gwe mpayi nnyimba bbiri z'owulidde omwaka gona ziva wa Andre nga z'amaanyi teziriiyo era ali abalipira booda mabegako no za last year kati bw'omala mpaayo oluyimba lwa Daddy Andre talina kakitegeeza anoonya bwe yeekwata takola ki amawulire mbadde mwamuvaako kasita zino mulina omunoonya mumuzeeko mawulire bw'amala okuva mawulire atugambe nti ate nonvuddeyo nze ku sayidi y'abantu naye nga bavaamu kati ekyokulanyisa kye baafuna bw'amaliza okukola byakoze ebikolobero ng'ajjanga kati nze nimumanyi g'abantu ng'eri akozeyo biki ng'akozeyo ebikolobero ate nga gy'alinnya ku kenzo akuba kenzo ate ye afune eno sympathy mu bantu naye mbalayira temujjafuna kuno sympathy era njagala omuntu bw'oba ojja nga wali ku sayidi yeeri ng'odde eno mu bantu ojje n'ekitwaga nti ddala okyuse amakulu buli omu asigale mu ttiimu ye mu kaseera kano ke tulimu ate ono otulaga wazibu nnyo buli omu sigala mu ttiimu yo buli omu obadde oba osigala ulya saagala nnyo kenzo mumufuule mmwe mulina mukolako madala ku linnya gyemula owekwesiimulizaako etto buli muntu ava mu federation ajja kuba kenzo naye ng'omaze naye emyaka emeka lwaki abalabe baagaanira okugenda mu federation naye waki wagaanira kati nagenza okuwulira nga emboozi zoona anyumira okuba nti gundi bamuwa advisor nga kyekyamuzimbizza omuki omutima kubanga bulijjo waali ate bulijjo alina mu federation naye ne bamuwa ekyadvisor n'azimba omutima so ensonga za Daddy Andre teziri mu nnyo gumba yasi mutima mubi nze ngamba ekintu kimu kenzo nti kenzo bwekyolina okukola ki ekintu kimu abantu baba bakutuma corporate fe okulaba ng'ogireeta okusobola n'okudisapprovinga abo abajjonkezi kati nga Daddy Andre bw'omala ogireeta abala baleke boogere ffe kyetwetaaga muntu kuganyulwa mu ndongoye oba ebisiige ab'emizannyo buli omu aganyulwe mu kintu kyakoze naye bano ba Daddy Andre baveeko oluusi bayinza n'okuba nga tubasanze tebali mu nnomo zaabwe ng'oluusi nga yavuddeko manyi bakozesa ebintu bingi ate ayinza okuba yavuddeko jjukira atamiira yakola ekitanda mu studio okitegeera kati simanyi kitanda kyaki mu studio kati ebintu ng'ebyo oyinza obigattagatta n'omusonyiwa noga Daddy Andre tulekemu tulina obutu kyalina bye tulowoozaako gavumenti yawano ekyali mu kubba mumwanyi ikatumalize ebintu by'emumwanyi bwe tumaliriza Daddy Andre tusooka tuleke gavumenti yawano eyaga tutandisa bufumbo bwa mpaka tuleke kati tulina ebitusumbwa bingi gavumenti ya Museveni byetukoze byetukyalina okumaliriza kati gwe Daddy Andre sooka tuleke asooka atuleke nga batugamba nti kati okutwala omuntu omwana ku dyeni eba akalabyeko mbuka tolina genda mu kooti tolina mutwalayo nga tofunye lukusa lwa kooti naye kyasinza okunsesa ng'omukazi akiwagira oba amuyitaani oba ye minisita nno mulamba oba yali agaana abaana okukyalira ensiko okitegeera nzijukira owabaana ensiko oba yali ani nabalabyeko wano mukyalo oyo naye mbu
kati mbo omuntu oba ne mukazi we waka okakasa nti omwana tolina kugenda ku DNA mbo olina mugenda n'osaba kooti n'ekukkiriza n'ojja n'olyoka otwala omwana ku DNA era ensonga gy'abadde yagambye tunaasigaza obufumbo mwe lwaki temwagala sigaza bufumbo nga ffe kennyini mwagala otulunza abaana abatali baffe abakulu abanga promotinga obutali bwesigwa mu maka nze manyi nekintu kyenjala okugamba gavumenti yano erina ebintu byejala neeteesaako nga tebina ebiyambira munnansi naye nga bireeta kunyigiriza munnansi omukazi agenda kujja mu maka azaala abaana abo nga bonna sibawo blaze gwotoba noonoonya ssente gwotoba n'obaweerera gwotoba n'okola buli kimu ate ku pressure ogaane bagambe nti osuddewo abaana child negligence ate jjukirayo bagambe nti osuddewo omwana tolina manyi gagenda mukebeza kuba tokkirizibwa olina saba mpapula za kooti nomala ogenda mu kooti ne bakukkiriza kooti bwegaana kiba kigaana so kitegeeza singa ekyo kiyita bwe kityo ne kooti nyangu okugaana kuba era ojja saba mulamuzi nga mukazi ng'oluusi naye omusiba musajja gyali kati gwe musuubira otya okukkiriza ate ono yo ave mu bufumbo so mbadde nsaba tuleke nti nze wenzuula ng'omwana sibana sibange ngende babakebera yo topika eno mpaamu ngenda kumala zinoonyerezaako zijja tuzinyumyemu amakulu mu episode eddako tugenda kuttaanya ate ensonga eyo eya DNA ayagala okuwula ate ejjenge kuba ensonga eyinza okutabuka wano n'olyoka owulira ddala eggwanga werifuuka upside down nga tomanyi bantu ng'omuntu olabira abaana naye ng'okimanyi nti abaana abo naye si bange gwekyo okimanyi gwokimanyi gwe mu bulamu bw'ensi olinaagamba nti olabidde abaana emyaka 15 naye si babo kiba kinene bye bisinze n'okuttiŋŋanya abaana aja sheddirukabwe yakebera abaana nga mulimu omu yewuwe mu baana 8 naye ng'abaana bakuza mba batikkire n'obatikkira kati gw'oliza oyo omusawo nti abakun si kwe kutiŋŋana kwowulira okuziza abaana nga baweza emyaka 19 nga omukazi agamba oweeredde kumpi alina ku university oba amaze nako bagenda oyita pate z'abantu okutuula ku graduation nga gwe tolina natuulawo taata omutuufu yalina otutuulawo so kooti gavumenti emu mutuleke tukyalina ebizibu bingi ebitusumbuwa mu nsi eno okay tubaddeko mu kooti olunaku olwaleero ku high court Ajat Azuula ne Haji Ali Ajali nazzibwayo oluvannyuma lw'ebyo byennyininyini by'owuliddeko gwe kennyini ensonga ezo olowooza zitulazaawa era olowooza zigenda wunzikirawa olowooza nti zakuggwa kati gwe okusinziira ku gy'olaba direction gye zoolekera ne gye zivudde manyi omusango nga gukyali mu kooti mugwogerako kitono naye nze mu njogera gye njogera mu musango guno mawa togenda tumalirize omusajja oyo owo kati gwemaliriza naye kati ensonga zonna ziri bwe ziti nti ensonga za Haji manyi nze n'ebintu oluusi ebimbuzaabuza nabagamba mu musango guno nti musango guno agamba sigenda kubeera na sayidi lwa nsonga olunaku lumu lugenda kukeera nga abantu besesa ebitogi naye nga tugenza okizuula ng'omuntu omu ye mutuufu namagamba nze enda kutambulira mu kunoonya nsonga bwe zikola ki manyi nze n'ebintu byenkooti ng'olumu bajja zisobola okuba nga kwata omwana kuba tetwaliyo naye n'ebintu byenjagala obuuza eggwanga lino omukyalo oyo yatugamba ogwasookedde abantu bonna muwa amatonde omusajja akozesa omwana wange ne bw'omulingizaawo bwoti n'abaana ekola ki tugamba no kisusse abaana bebegenda kulabikaawo tuvaawo bagamba omusajja simanyi kooti ate simanyi omusajja yayo tulina enkumbi netubuuza omuntu asobola omwana aba avaako embuzi olina okubaawo omusaayi omuntu asobola kuba na suuka eriko omusaayi gwe bakwatira mwana mu katanda kaddeeka ey'enkumbi mwagijjawa era gwe bakutte muteesa muti ate mukozesa enkumbi era omwana afuna ddi amagezi agamba nti ata nkutte enkumbi kanjitereke kati kwegamba waliwo ebintu oluusi byobeerawo n'ogatta nga ola tebigatta waliwo nze embeeredde ku sayidi ya Ajat naye kati sayidi ya Ajat naye gemmalamu amaanyi nti waliwo buli olukyolaba obujulizi obutakwatagana okitegeera nti omusajja ono obagamba nti twagala obujulizi obutulaga sayidi bbiri kati zensaba batulaye ku bujulizi obugamba nti omwana ono yali afulumye ku ggwanga nga bali kugamba era ne ku bujulizi obugamba nti waliwo yawamba omwana n'asaba $600 wakiwulirako wakiwulirako akiwulirako nti waliwo yalina omwana n'agamba nti ayaga $600 kitwakiwulira nakino omwana kyeyafulumako mbu n'agenda e Mexico nakyo twagala kukola ki twagala kubuuza ani yakulya kukusa omwana ebiseera ebyo kati omusango oguli ssaawa zino atuga nti Haji bamukebera ng'omuntu takozesa nku biragalaga omulamuzi n'akikakasa takozesa nku okukulimba kwe kusooka ekyokubiri Haji bagamba
deeka yali yakusatu namanyi deeka eyokusatu eyokubiri n'atawulira n'asooka wansi n'atawulira ng'ate wansi waliwo abalala abasulawo ekyo nakyo kubuusabuusibwa so Blaze njagala nnyo omusango tugenda Mande ya kooti ku Mande tugenda guwa nnyo obudde kuba Mande ndoza tujja gegenda naffe na kooti inshallah tujja baayo tulabe butya guno omusango bwegeno bwanguta kuba omusango buli muntu bw'omusanga omusango kubwamu ebituli olukya nze nga Kasa ne Zuula yeebuuza omusango nawo waba gwaki bwaka naye gumufuukidde akabasa okigera kuba nze mbadde awo gomanyi nti abasajja kati batya omuntu ng'olina abaana bagenda tandika batya omulabye ku kooti agambye nze bba wange yangobye yange nsooka enfuna omukyalo omunalwanda abadde awo yange nsooka enfuna gye nteeka bano abaana abasatu ndyoke nzire mu bufuumu kubanga yeeraliikiridde nga nakyo kiyinza okukola ki okuba bwekitimu n'agamba nti omusajja yamugambye nsigenda kukkiriza kubeera n'abaana bo bubi kyenkya naye n'onfuula nga Zuula bwakoze haji sooka ofuna gy'oteeka abaana tujja balabirira eyo bisigadde nze gwe kwemawo makofumbe kakitegeeza buli muntu eyazaalako agenda afuna obuzibu babufunye nadda nze mukulaba okwange babufunye nti omuntu agenda lekerawo okwesiga nti keya Blaze gy'obaddewo omwana atali wuwo nga oyagala mufuule nti wuwo egenda kuggwawo ngewako omusajja bw'atuga olw'okuba olinawo omwana nga yeesanga nsolo oli bwakuba nagamba manye naye abaana bange babiri ngagamba genda tunaalabagana kati buli obwesigwa bugenda kukola ki kuggwawo naye mu byonna kyeki nti Ajati Zuula bwe yali agenda owaba guno omusango teyasobola kukozesa ssengaawe wa mutima wabula yalowooza gugenda kulaba musango wakubba nkoko kati guno gwasukka ye bwe yali teyalaba yo mu maaso gye kiraga ya papa yalowooza bijja kukoma ku poliisi kati bisusse ku poliisi takyabisobola bimuyinze kati mu kumuyinza naye kenyini atuula ababika ewaka naga oba naloopa byaki tebikyavaayo bigenda mu maaso era omulaba masiki tagijjaako naye omulabira ddala nga bw'omutunulira bw'oti olabira omuntu nga facial expression ekulaga nti either atidde oba yeeraliikiridde kiyinza okuddako saawa yonna anti kati bino ebintu bya mirundi ebiri haji bwaba teyakwata gwe kenyini Ajati Zuula ogenda tuwe yakozesa omwana ono kati ate boyfriend wawe yakozesa omwana ono kitegeeza naye ali mu buzibu boyfriend era ali ku ttale kati kati ekyokubiri nti Ajati Zuula omusajja ono wati yakozesa mwana ossa erinnya ly'omusajja n'omwana omwonoonedde n'omwana wedde ficha y'omwana yagyonoonyedda kubanga ani yagenda okeera ku makya awasenisha nga bagamba ne nabaana yali eringiza kati omwana omutadde mu firimu by'ekisiru omwana omutadde mu musango omwana omutadde mu bintu ebitategerekeka kati awo waliwo okubuliriza okw'amaanyi so nze ngamba ekintu kimu bino byonna bigenda mu maaso naye bazadde twekube mu mutima aye ne gavumenti oba n'abantu bonna mutuyambe n'abasajja abeeko ne gye baddukira nsonga nkulu nnyo okw'amaanyi naye tebalina gye baddukira kati saawa zino haja ali mu kuyambibwako fine ndabye abantu nga boogera bagezaako muyambako naye olina abasajja abalaba abayisiba mu ngeri embi bwetyo ate nga bayitirivu nti tuba tukola emboozi mu kati nabawajja nga bamugoba mu nju mukazi yamugoba mu nju naye atalina gyaddukira tuli awo tuli ku musango gwa Suna Bay ne Nambwaye naye sayidi yonna eraga Nambwaye muki Suna Bay mukyamu naye ate bw'ojjukirayo interview emu oba yali yakasuku nga babuuza Bukulu Kamoga mbwe ekyapa kino kya mu kusooka kyali kyani kya Suna Bay ne bamubuuza kyajja kitya kifuuka ekya Suna Bay ne Nambwaye simanyi bakyusa poloti oyina mubuuza bwe bakyusa poloti ate ekyapa ne kikyuka ondeka kyengwama kati mukyo nti abantu bonna ababuyinza basusse okwekubira ku sayidi etya kitegeeza nti omusajja abasajja bagatuuka babenga n'okusalawo okwabwe okumanya okusalawo okwabwe ng'oli asawo nagamba niwe nagenda ku poliisi niwe nagenda mu kooti bajja kunnyamba nze kankole omutima nga kyekukola ki kitegeeza okutiŋŋana kujja bakunja abantu bajja kwetta beeriisa amagirita n'amacupa nga totegedde oli okukere nga yafudde nze mukyo kyensaba tube benkanya gavumenti munoonye butya n'omusajja bafuna obwenkanya n'abasajja bafuneko gye baddukira naye gwe buli gy'oddukira yonna mukazi yafuna obwenkanya buli gy'odduka kati abasajja batera n'okuddukira mu bwobuyinza
kubanga era bajja gusalira ye omukyala yawangule. Bwe gujja wano ku social media era omusajja tagusinga. Nze omusango kagwe nalabyeko ng'abakyala nabo baze kusaidia ya musajja gwe guno ogwa Zuula. So nze Blaze ngamba ekintu kimu, omusango gwa Zuula tugulinde ku Mande. Omulamuzi kyatugambye batugayirira omulamuzi tabaddeewo, tumulinde ku Mande. Ali ku practice. Tuyambe omuntu waba omanyi goli ku musango gw'omuntu, muleme kwebuuzaabuza. Ddala omusango nga guli mu public interest nga guno abantu balinze wuulira ki ekigenda mu maaso. Zaabuzangawo. Oli gwe mba musibye naye aba muntu. Aye n'ekirala gavumenti yano ngigamba ekintu kimu, mujjewo na bino ebintu byogamba tukyanoonyereza. Omuntu ne musiba omwaka gumu mukyanoonyereza, ne musiba ogwokubiri mukyanoonyereza, ne musiba ogwokusatu mukyanoonyereza. Bwe mumaliza mugamba nti tugenze kizo tolina musango. Ng'amaze okumala obudde bwonna obwo mukomere. Akusibye emyaka 3 naye omaliza ne baga tolina musango. Ofiiriddwa emyaka 3. Gwomanyi kyabayita emyaka 3 sene z'oba ofiiriddwa. Abaana babo baatula nga tebakyasoma. Nga n'obwongo bwonoonese. Onfuna kye ngamba. Aye tebakuliirira. Mbu tukuliiridde emyaka gye 3 tekiriiyo. So mbadde nsaba abalamuzi nti baba musango gw'omuntu bw'obanga tolina kigendererwa kyo mubeereewo. Abantu abafuneyo ekkomeeyo si ddungi. Bafunenga obwenkanya mu budde. Omuntu bakusiba emyaka 2 3 naye teri muntu gwe baali baliiridde nti tukusibye emyaka 5 katukuliirira buwumbi 2 ozzeewo bye wandibadde ofunye. Okitegeera? So abali mu buyinza ebintu mu nsonga zo muzitunemu, ffe tusabire obusabizi Haji ne Hajati ensonga zaabwe ziggwe nga tewali gwe basibye ate nga tewali kitaataganyizza. Duncan bw'oyogera bw'otyo point yo ngirabamu eggumba eddene ennyo oba eggumu. Ggumba ki erisinga okuba eggumu? Liri mu kisambi lino oba eryabo mutwe gule eryakawanga. Ndaba eggumba nga lyakawanga kubanga bw'ogatta ensonga oyogedde ku nsonga ya Nambwayo ne Suna Ben nonzijukirizaawo awo ensonga ya Walukaga gye yayogerako lwakuba tetwagitwala nnyo serious bw'ayogera eya DNA kubanga nayo gikonyeeko kaawo kuba byegatta byonna olaba nga bitambulira wamu. Teriyo omukyala akwata mwana mbw amutwale ku DNA aba mwami kubanga gwe bawa ate omukyala yagaba. Kati bwe tulaba neeno ensonga eno eba kubanga Hajati teyasibako bino bwe kibanga bwe kiri nti yamusibako busibi oba omusango guba kubanga tegwali gwa mwana nti Haji yakutte omwana era gwandibaddewo era omusango omulala ogulumiko omuntu oba nga gubayinga sympathy eri omukyala. Bw'otunulira ensonga ezo tugambe mbu singa gavumenti ekeera neteekawo kyoyogedde nti omuwami gyaddukira bino ebya ddeeni biki kutwala byapa kutwala biki byonna binaaba bigonjoddwa. Ebya ddeeni omanyi ensonga za ddeeni ezo ziraba lwakuba nti nze so atwala abaana ku ddeeni kyo nakkiriza nga bookera ku makya n'oyamba omuntu atambula mu kkubo nakkiriza nenga nti bwe bali banga n'abanga mulimu abatali bange kanzikirize yambibwa. Kukkirize nti oba oli awo olina gwe wasanga ng'ayeetaaga obuyambi n'omuyamba kuba nayo beera bya kumalawo mirembe waka kuba buli bw'olisanga mu baana bana mulimu ataliwo toyinza kuddamu kwesiga mukazi wo. So munjogera ennyangu naye Blaze oli kyotuwanuulira nga kikususseeko n'ebintu bino binsusseeko ensonga nnene. Ate ensonga eno Duncan bw'olaba nga abantu gye bavudde abayitirivu ennyo kuba babadde waawo abantu nga mu kooti yokka munda mujjudde ne bongeramu n'entebe kuba waliwo babasse mu maaso ne bongeramuko entebe nga layini 2 emabega ng'abali ebweru abatudde awo abeetolodde abayayana oyingira bangi ne wabweru be bakwatidde ebweru wekisaakaate eddala ku kkubo nti temuyingira wajjudde nga nabo baki nga bangi. Ekintu kino interest abantu gye bakirinamu ne process oba engeri gy'omusango guno gye gutambulamu kituwa kifaananyi ki ffe nga abagula baba abagugoberera n'abantu ggwanga lyonna lyonna nga Uganda gwe kifaananyi ki kyolaba ekiri mu nsonga eno kubanga buli omu asituse okusobola okulaba kiggwerawa ate ng'abantu balina sayidi kwe beekuubidde bo kwe bagamba mbu wano we watuuka. Omanyi guno omusango mu kutandika mu kusooka ddala buli muntu yali ku sayidi ya Hajati mu kusooka buli muntu yali ku sayidi ya Hajati ng'era ebigambo Hajati byayogera. Omanyi omukazi ye muntu asobola okukaaba nga bwe tumidde wano n'atulika n'akaaba awatali nsonga amaziga gabe gava kumpi kati amaziga gabe gava kumpi yo wabuli wamu asobola okukaabirawo
kati yasooka n'ayogera ebigambo byatena birimu n'amaziga buli muntu n'akwatibwa ku mutima naye Hajati ono singa teyagenda mu maaso nakola interview n'akola eyo yokka mu kusooka eri gye yakola yali awangudde naye mukola interview ennyingi yatuuka n'atandika okulimba oba nga yeerabira gy'asoose okukola n'akola eyokubiri kati ogenda zikwasaganya wamu nga tezikwatagana kati abantu batandika okuzibuusabuusa ekyokubiri abantu bangi kati abantu bo badde awo boolabye ku kooti waliwo oli nga omukazi yabba ekibanja kya muganda we waliwo boosanze awo ng'omukazi yabba emmotoka ya muganda we waliwo g'osanga awo nga mujja wa maama we yabbako taata we ebintu kati bonna bakoze eki kati abasajja ate boosanze awo be basajja boosanga nti omukazi yanzibako ebyange omukazi yantwalako kino omukazi yantwalako kino bali awo ekyokubiri abantu bakoya abakazi okubanga banyigiriza abasajja abasajja bazze balabe nti kuno n'omusajja afunayo ku bwenkanya kooti teyeekubira era zze erabe ddala kituufu omwana nabaana erabika ekyokubiri abalabaze balabe dada taata akozesa ebiragalaga onfuna kati abantu boolabaawo bonna ba biti byanjawulo abantu boolabaawo buli omu azze kulaba kyekitambula kyekiriwo omusango guno gugwa gutya omwana yaani tuzze kulaba ku mwana taata yakwata maama kituufu omusajja yakwata omanyi nti ekikubisa Hajati saawa zino olaba abantu okubanga bamufudde kuba yasinga kati abantu abatono aye tuli yali yasinga abangi interviews azakolakola omanyi kamera eno ogiraba mbi buli wobeera mu kamera eno ng'olina kyewayogedde making sure nti ojja kukiddamu nti tojja kyerabira naye buli bwoddamu n'okisobyamu oba ogwekubye abalabi bo batereka era gajja n'agamba era batandika okugyamu obwesige nti leeta nga bakaleeta abantu akaali enisikiri a few moments later bamaliriza ng'ayimba kasongo mubaali nangaye kati so bw'obeeranga kati nze nkuba Blaze kintu kimu bw'obeeranga n'omusango ng'oba guli nga gutambula ku social media weewale nnyo okukola interview zookesa kati abantu bonna boolabye kooti nga boolabye bazze kulaba musango lunaku lwakukola Mande niba badde bangi omuntu alekawo edduuka ali n'afubutuka ate ne basiibawo enkuba etonnye bakyalya omuntu enkuba emukubano mumukuba naganze siva ku Haji olina emukuba naganze siva ku Hajati okitegeera naye nga byonna ifina amalego be mu kibya mulamuzi akyembuuza Duncan lwaki omukyalo ono talina yadde amugoberera nga wa famire nze sinnamulabawo ndaba ajja yekka era gidde ku booda ku mulundi guno leero gidde ku booda luli yajja motoka bajja bamuvuga motoka ya police ng'akuumibwa n'okukuumibwa leero ndoze oba akolera mu kibuga awo leero agiddewo ku booda kati omukyalo oyo nze kyenyinza okugamba kuba nze nabulirako ku muganda we luli ng'agamba ng'abyogera naye ng'akulaga nti yamuvaamu sisita we ddala mulabako yali atudde ne interview egikola atudde mu motoka baganda be abasinga ne bamaama we bamuvaako kitegeeza nti ayinza okuba nsi muntu mulungi ng'alina byazze akola nga n'abawaka bakimanyi ayinza okuba alina byagattagatta kuba mu bulamu nze kankuleyo ekintu kimu omuntu abantu abasembayo okuvaamu mu bulamu famireyo naye bw'osanga omuntu wa famire emuvuddeko taba mulungi gwetuula wansi obuuze famire weemuviiriddeko nze amuliko nzaani amulabye obukulu wakamulabira emyezi 2 gwani era nze wamikono gye gigenda abamu nibalemera ku nsonga nze nabagambe zino ensonga togenda zindabamu simanyi ndi ku kooti ngamba yanze era niwena tunatugenze ku kooti yakubeera wali mpulirize kumanya kyowa abantu kubanga abantu bakutunuulidde owulira ekikuvaamu ale mpulirize bwe mala okuwuliriza nsengejje nzire wano ku Blaze Media nyonnyole naye nze sigenda genda wali mu kamera musenga kyekyaja ati nze ndi ku saidi yaja ati bane nze ndi ku saidi yaja waliwo olunaku lw'omusango gusala nga saidi gye mbaddeko ebadde nkyamu nga neyakwata omwana olusi bamuleese agamba mwana bagenda omunyango nya boyfriend wegindi abadde amwegattako olwo nzire ku Blaze Media mbagambe ki Duncan ate era olina era ensonga zoyogeddeko awo era still era nenzijukira kati nga bano abaana oyogedde ku nsonga ezo ezirimu abaana kati ng'ono Nisha ani nenzijukirayo era ensonga endala ono eno esibisa Doni Nassa ensonga esibisa Doni Nassa olaba ng'efaanaganamu neeno wadde nga nti oli teyali wa famire nti bagamba yakwata muwala waffe oba yabeeranga ne muwala waffe ng'amukozesa nga tanneetuuka bw'olaba ensonga eri esibya Doni Nassa neeno oba ogiraba
nti eri bayinza obanga public tegiriimu nnyo kubanga oba oli awo tewaliwo yagikumamu nnyo muliro kiri awo kigenze wala obanga balina we baazikiza batya famire ya muwala famire y'omuwala bwabagamba nti famire y'omuwala yabanene ne batya abantu ne bagamba katugiveemu kuba omanyi lwaki bagivaamu singa tewagivaamu singa Don Nassar ali bweru omanyi tebakisinga kooti y'abantu abantu bayinza okukubira mu musango gw'ebituli wadde si balamuzi gwe kennyini oguvaamu n'odduka nze bwenkya kumakya ne nkubuuza Don Nassar omwana yamusangawo ku kaati wooko ku ssaawa mmeka 8:09 ssaawa 8:09 ali omwana omuto abira mu bbaala kitegeeza obulagajavu buba bw'abazadde okitegeera ono yasanga kyoko nti buli kutusanga mu bbaala omumpi oba omutono abeera muto aba mukulu kati singa Don Nassar omwana yamusanga mu kyaki oba nga yamusanga ku ssomero naye omuntu nze omuntu gw'osanga mu bbaala aba mukulu naddala ssaawa 9:08 ng'ali ne banna ayambadde obukete ataddeko buyigi yeekubye make-up alina enjala zikoma wano owaayi okitegeera lwakuba nti ensonga ya Don Nassar abagitesaako baagitya ya mugagga ate mbone taata wa famire omwana gyava munene kati so buli muntu agitesaako agitya era nange ngikomyawo naye nga obeera oli eyo sooka olowoozeemu ekintu kimu ku kaati wooko ku ssaawa 8 ogw'ekiro ba 9 omwana ali ku zibeirizi ali ku wisiki alina enjala zikoma wano ataddeko wiiki yeekubye make-up ayambadde bukete mwana ki so jasi nti waneeno bwe yalina amaanyi asookola kyayagala nti blaze osooka wano nga tolina musango ati naye nze nga nina amaanyi nenkusira nagamba nti awakoze kino kati so musango n'ogwa muganda waffe Don Nassar nagwo tugulekere kooti naye nga okutwaliza awamu bw'olabanga ebintu bingi ebifaanagana bwe bityo nga byapeninga mu ggwanga okuggyako nga Katonda akuyambye abantu ne bayingira mu nsonga yo oba oli awo n'olyoka otandika okufuna essuubi neza haja oziraba singa teyafunyeyo ku bantu singa tetukumanyi saagutambulireyo wansi ate nga kifuula nenge nga bwe gwagala naye Mukama yamumbisiteeko akasubi nga Mukama bw'atalya nguzi n'aguza okusa ne gudda mu bantu kati gutambula tugutaddeko eriiso bwe tuti buli kimu twagala kitunuulira nga bwe kitambula mpaka bwe gunaggwa nga tukyagulina ku social media tubadde ku misango emiyitirivu wano emingi ennyo nga kizibu nnyo olaba omusango nga abantu katugeze abantu nga 8 bali awo bataddeko TikTok live nga ziri mu 1,000 YouTube nazo nga zirina views okulaba nedda babeera awo ne bagamba ffe abo n'agenda ku musango gwa Hajati ne Haji muliwa ffe tubasasulidde okitegeera kati so musango abantu bagulinamu interest nnene baagala kumanya gugwa gutya Haji yakwata tekwata Hajati alimba talimba kati ensonga lwaki abantu bakyagulika Okay, Duncan obadde mutesa mulungi nnyo ku nsonga ezo zonna nafunyeemu bagamba alina amatu akole ki awulire era ategeere okuggyako ng'olina ensonga gy'owetaaze obutalekaayo ku lunaku olwaliro then ate maaso awo kuba tulina ate ensonga ze tugenda okudda nazo omuli eya DNA n'endala nja kubeebaza mwenna abatulaba wano byonna bwe tuba tukunyiizizza naffe tetuli bakatonda tunyiizanga kuba siggo bangambye ebyokwogera nyinza okuba byenjogedde tebikusanyusizza naye nga ate waliwo abifunyemu ekyokuyiga so nze nsaba busabi nti tukwatagane tonyiiga lwakuba omuntu awagira Hajati tonyiiga omuntu awagira Haji buli omu aba n'endowooza ye manyi bwe tufubutuka ewaka buli omu aba n'omutwe gwe kati kozesa nnyo omutwe gwe naye nkozesa ogwange tulabe butya bwe tugenda okubeerawo okitegeera so tubaagala nnyo musigale nga mulaba Blaze tujja kuba tubibawa ne ku Monday mu budde bwemu tujja kuba tubibawa nga tuvuddeyo ku kooti tujja tulaba era bwe tuli tubibawe wabula nze nsaba ekintu kimu abasajja batandika okufuna ku bwenkanyo batubuulire kooti etuule era n'abantu abali omutubuulire ekyapa kyava kitya mu Ssuuna Bay ne kigenda mu Ssuuna Bay n'ennambwayo nayo nsonga nkulu twagireka awo eri awo naye nazo ziri mu kooti nawulira zagenda mu kooti yayambibwa nandi era kooti bwe yabawa yabagamba Ssuuna Bay temukkirizibwa saalimbira ku nyumba eri kyokka ate abannambwayo bakkirizibwa saalimbirayo tolaba kyekubiira kovadde sikamanyi kusaba Ssuuna Bay ne bakyali bonna bangamba entebe eyo kizibu okuwangulirayo Kamoga saidi zeeyo twalinako wano kooti yali emenga
nga tulina omusajja amuyita Kabanda. ene yamwanga tu Kabanda oyo ng'asiba abayimbi naye ng'abasibira mu kkooti etya ye bw'afuna omusango gwadduka kkooti y'Emmengo w'abasibira. Kabanda ono w'ebidongo Abayimbi bonna abasibiranga awo kati abayimbi bagenda okkizuula nga kkooti yawo tosobola kuwangulirawo Kabanda ne bamukyusa namugaa tetukyagala kkooti yawo omusango gwange ngwagala kkooti ndala teyaddamu kusiba abayimbi. Kati ngenda samu nti n'emisango gya muganda waffe Kamoga gikyukemukko gigendeko ewalala eyo giddeko mu kkooti zeeno kubanga jjo nti gibaddeeyo miyitirivu tewajambukedde nnyo mingi giri eyo kati mbadde nsaba giveeko eyo giddeko n'eno gigendeko ku makooti ageeno amalala ensonga sobola okutambula bulungi naye nga n'abasajja bajja kwetuga baffe okitegeera olw'ebizibu bye basanga so tubadduukire tubayambe mbasiibudde mubeere bulungi mwera wani ali ku kamera ndi ne Jacob Mawombe ndi ne Jacob ali ku kamera ate nga tubadde ne Duncan Munamitiyana mutanya nsonga natasaana kubuusa liiso tugenda ate kudda wano ne episode nga twogera ku nsonga ya tuline musoke wali nga supervisor overall supervisor le ono yagenda abantu bagambe ennaku z'omwezi 29 tuli ku climax embozi mukati anniversary nga tuweza emyaka ena tugenda kuba live musoko oyo era ekimuleesaawo anonye diposti wa live wakwolwo naye asaaga obwavu obunnuma mugenda kwolwo mugenda gyogerera live tugenda kwogera wali live bino abateese bateeseza mu comment kuno bagenda teeseza wali bave mu comment akuvumire wali nti abyo oteeseza bya kisiru ng'oli wali nakuwanira onyiza nkubirawo engumi live mukom era message bigenda ba live nga ne ku YouTube biri streamed live exactly ate n'ekyenjawulo nga ne screen y'omu climax gwalina ensonyi oli waba n'ensonyi nga tosobola kujja ku stage screen ejja kubeera wali nga guwandiikako WhatsApp yo nga tugiraba wali nga tugamba Nakayiza agambye bw'ati okuyiga kugenda kuba emitwalo 5 VIP emitwalo 2 ate emmeeza egenda kuba yakakadde emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo 5 emmeeza akakadde idea yebaddewo ko nga ninga atakirabanko kubeera nga at the same time comment ziyitawo awo mu nfo najja yagala obutagiwandiika nga yagala gyogera bwogezi leero tugenda buwulira audio comment jaa ku stage okwate microphone ogambe mu nsonga zino nga bwe zikyambuleza ajati zijjako zikyatambula tuzikube wali tudde ku kino Museveni ku kyemmwanyi oteese gwe osobola n'okukwata n'ofuluma ebali motoka noganze gundi era ku screen nene ojja kuba olabika nga bagamba nga ffe tusoma comment nga nawe wenyini weeyogerera byonna bigenda kubeera awo kwolwo so mbadde nga nti n'omuntu sekinoomu nga toyagala tula eri mu VIP ey'emitwalo 5 naye ng'oyatuula ku table tulina mu mikwano gyaffe abaguze table naye nga tebagenda kukola table yakakadde eriko abantu bameka eriko abantu 5 amakulu osobola osasula 2 n'otuulako osasula emitwalo 2 osobola otutuula awo okitegeera ntukugatta ku table aye table eyo egenda kubaako ebyokunywa n'ebyokulya okitegeera so tugenda kuba tuzze kunyumirwa na kwagaliza abantu mwaka mupya naffe kusaba kwebaza Katonda kutuyisa mwaka guno nga tukyalina abawagizi abatugoberera toyanza bwe myaka ena gibadde mikulu nnyo mashala nyina okujja ndaba emboozi mu kati nange nja commentingira wali eri ku simu tewali tabu aye n'ekirala abasama bo baguze emmeeza mashala naye ate era ye sizoni yaabwe yabasama bazeesunga era omuntu bw'olwawo oyinza obutagula mmeeza kuba enzidde ku mpewo nga ziweze wano emboozi mu kati sizoni tu yeno ne luli mwakola twali ku Tavern Woods kati tuzze wano eno omanyi buli kintu bwe kibeerawo onoonya kiraasi etwamanya kiraasi yeeri eyinza obutasoboka nti naye twali mutwalo abantu ne bajja ne beenyiga naye wano tuli mu kyebiri ate VIP show nti bw'ojja mu kyebiri teri agenda kunyigiriza buli mwojja tutulanga bw'okola ki ate buli w'otudde buli kimu kiba kikutuwako bulungi kafo kalungi ka climax kalungi swimming pool ate bw'ojja bukyali swimming pool weeri ne sauna weeri so sooka mu sauna n'owuga n'olyoka otula mu mbozi nga 19 nga 29 December ndoza nga tumalako omwaka twatubulayo lunaku lumu ate tuggalewo 2024 tugenda beera mu emboozi mu kati episode 4 yes tukusiibu nafuniddeyo n'omusama yakweyagala Duncan ate tontambuza nga nkongo gya mweraba nnyo mwebale kubeera nga amubadde naffe okuva gye twatandikidde neyanza Duncan